Akati okuloota gonja kyekki? Oba n'oloota ng'olaba ekikolo kya gonja, oba n'oloota ng'olya gonja, oba n'omuloota ng'ali awo. Gonja kyekki? Akati gonja mugonjoola nsonga. Era bw'olaba gonja basobola okuba bamukusaba ku kijjulo, oluusi okumwokya omugabule abantu abaliwo. Gonja agonjoola nsonga, oluusi eziba teziteredde bulungi. Akati omukyalo ono yeddira nnyonyi. Omukyalo ono alina obubaka bwe yafunye nga alina omulenzi gwe baayagalananga, naye ndowooza ne bamala ne beereka. Agambye nti beeyagala edda, omulenzi oyo n'ayagalako n'okumuwasa, naye ndowooza ne bitasoboka. Akati yamuloose ng'azze nga bali bonna ne bagenda ku kyaki ndowooza okusabako. Bwe bagenze okutuuka ku kyaki badde bakyali mu mmisa, naye ndowooza emmisa eyo ng'erimu biringa bya kugatta bagole bwe bityo. Akati agambye nti omukyalo ono agambye nti emmisa yadde ekyagenda mu maaso, ye n'afuluma n'alekamu omulenzi. Mu kufuluma yatambudde agenda anoonye we batunda gonja, era bwe yamufunye ndowooza n'abako w'atuula wabweru, n'atandika okulya gonja oyo. Kati yagenze, mukyala gwe ogambye nti wagenze okulaba ku bbali wali ng'olabawo abali mu kulya omuceere ne gwadde mweru ttuku. Akati wadde okyagulya, omwami ono gwe walese mu kyaki kwe kujja. Bwe yazze n'akugamba nti okugatta abagole kati kwe kuddako, oba kati omukolo ogenda mu maaso gwa kugatta bagole, ogambye nti n'ozuukuka. Akati nnyabo eyeddira ennyonyi kankwanukule. Obubaka bwo buno waliwo ensonga ezeetaaga okugonjoola mu kika, oba ensonga ezeetaaga okugonjoola mu lubaale. Naye ensonga ki? Omulenzi ono gwe wayagalako edda, lwaki akomawo mu bubaka bwo? Ajjidde mu kitundu kya Kabaka bulamu. Ye mulenzi wo, ye balo oba bbaawo. Era buli lw'oloota nga tugambe osobola okuloota ng'oli mu buliri naye ng'olaba weegatta ne kitaawo akuzaala, nti nga ndaba neegatta ne taata. Taata ababa tebakugamba taata ono akuzaala, baakulaga taata Kabaka bulamu. Era nga mu kitundu ekyo singa omuloota bw'otyo aba ajjidde mu katuntundu akakaggwa ensonyi, kuba teri muzadde asobola kwegatta na muwala we. Weewaawo gye bali mubawulira mu mawulire nti taata yeegasse ne muwala we oba n'amufunyisa olubuto. Ekyo kye kituntundu ekitaliiyo ky'ogamba nti mawemuukira n'oluusi mu nnono eza wano, era nti aba asobezza. Akati ggwe olutuuka ng'omuloota mu kirooto ng'olaba mwegatta ne kitaawo, taba taata. Waliwo wabeerawo amaanyi agabagambadde ekitiibwa kya taata, nti taata yaani? Nti ye taata Kabaka bulamu. Kyokka akatuntundu ako boota nga weegatta ne kitaawo, nti katundu akakaggwa ensonyi. Omuntu wanaabira ensonyi ku maaso ne yeegatta ne muwala we, kati Kabaka mwabeera akubanjiza mu kituntundu ekyakaggwa ensonyi. Ekitegeeza nti lwali abamu amawemuukirano oba obusobe oba kituntundu kya kaseegu. Kati wano omulenzi gwe wayagalako, buli lw'omuloota nga azze mu bulamu bwo, oyo aba taata Kabaka bulamu, omulenzi yali ayagala okukuwasa. Kye kituntundu kya jjajjaawo kati mw'osamirira gwe waddira mu bigere nti jjajjaawo yayina bba, kubanga abakyala mubeera bakaamisambwa. Jjajjaawo yayina bba, naye okuva jjajjaawo lwe yavaawo kye twandisenga okwawukana. Kati olwaleero akomyewo ku mulembe gwe kuba okuze. Eyali bba wa jjajjaawo wa ssengaawo yasamiranga. Akati oli yavaawo, kati abaana yeggwe okuze. Kati mu kkula atandise okunyonyoogera nga bwe yanyonyoogera bali b'otaalaba bajjajjaabo. Akati mu kunyonyoogera gamba ki? Mugenze mu kyaki okusaba, musanzeeyo bya kugatta bagole. Kyekki? Bwe bayita obufumbo bwa lubaale, nti
baawe ayagala otuukirize ebibye, ayagala omusasule, ayagala omusenge nga mukyala we oba maama Naalongo mu ddaala mw'otudde toliko omusambwa gwa maama gukubanja okuttaanya n'okutereeza obulongo bwa taata Kabaka Bulamu. Era bw'otuuse mu kyaki n'osangayo ebyabagole emmisa ebadde kyagenda mu maaso n'onoonya wabweru okufuluma ogulako ku Gonja. Z'ensonga ne zeetaaga okgonjola eziri mu kika. Mulimu ekituntundu ekyakaggwa ensonyi, kituntundu eky'amawemuukirano oba ge twandiyisa amawano. Okugula Gonja weewaawo nti basobola okuba tebakugamba mufumba oba kumwokya omugabule, wabula Gonja kabonero akategeeza nti gwe walondebwa okugonjoola ensonga zammwe ez'ekika. Okitegedde? Akati bw'obadde otudde awo n'olengera abali omuceere ku bbali nga mwerutto ku kituntundu ekikulaga nti okeereye, waliwo obubaka bw'olabiramu omuceere nga bakulaga nti okeereye, waliwo obubaka bw'olabiramu omuceere nga bakusaba ekijjulo ekya Kabaka Ndawula, kibaamu nno n'obumondo obuzungu n'ennyama ndoza kitambula nga kiyitibwa piraawo. Ate ne wabaawo obubaka obukulaga nga Mukasa akubanja ekijjulo. Omuceere gwa Mukasa ku kijjulo gubeera plain nga temuliimu kantu konna, wabula bw'oba toyagadde kuboola oteekamu ku nnyaanya emmyufu ng'osaliddemu nsalire. Kitegedde n'obeera nga kiwanuka tomubodde obanga tomusosodde. Akati bw'obadde okyatudde omwami ono yakwagalako n'akomawo ng'ali mu suuti njeru etemagana bulungi, n'akugamba nti kugatta abagole kwe kuddako. Gatta abagole kwe kuddako kye ki? Omwami ono ajjidde mu buyinza obwa Kabaka Bulamu n'obwa Kabaka Mukasa. Obwa Kabaka Bulamu kye kituntundu ky'asoose okwogerako nti walinako ku bbaawo omulenzi n'ayagala okukuwasa n'endoza ne bitasoboka. Kye kitundu ekya Kabaka Bulamu. Ekituntundu ekya okukomawo ng'ali mu byeru kye kituntundu kya Kabaka Mukasa. Okitegedde? Kugatta abagole kwe kuddako. Wali bakulaza omuceere nti okeereye, emisambwa gyagala otuukirize obuyinza mw'otudde bwe tuyita Naalongo, so nga tewakeera nkya kuzaala balongo, wabula ensonga ezo bayita birampitabire. Akati kansubire nti obubaka buno butegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.